بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. baganda bange abebitibwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaza owekitibwa ffe subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza Allah waffe jalla jalaluhu nanyini matenda amalungi era amajjuvu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe, era Allah tumusaba atumalire obwetaavu bwaffe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga akkirize emirimu gyaffe, atusonyewe ebyo ebitusimatuka era ebitusobako ng'abantu, kubanga tuli baddu. Twetaaga nnyo okusaasirwa kwa Allah waffe tabaraka wa ta'ala, era ebbanga lyonna tuberenga tukusuubira, kubanga Allah musaasizi ajjudde ekisa nga kingi ddala. Tulina okwenenyanga obudde bwonna, kubanga tulina bingi byonoono bye tukola, bye tumanyi ne bye tutamanyi. Baganda bange ab'ebitiibwa, twagadde olwaleero okufundikira omusomo gwaffe ogukwatagana n'okukkiriza omusiraamu oba okukkirizibwa mu busiraamu, okusabira omuntu yenna abeera akulyazaamaanyizza ggwe ng'omuntu, oba abeera alyazaamaanyizza abasiraamu okutwaliza awamu. Mu mateeka g'obusiraamu nabagamba ebigambo byange byakulembera omulundi ogwayita nti ekyokulwanyisa ky'omusiraamu naddala nga munafu kuba kusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Era twalaba nti owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasabira abantu abo abakosa era ababonyabonya n'okuluusanya abasiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atakkuluza ku basiraamu obulyazaamaanyi, bafune emirembe basinze Allah wabe tabaraka wa ta'ala nga tebalina abakubako mukono. Ne tugamba mu bigambo byaffe ebyakulembera nti okutuusa ne bw'aba musiraamu nga Imaamu Nawawi bwe yagamba alayhi rahmatullah nti kikkirizibwa hata tukkirizibwa okusabira omuntu man khalafa al-hukmi ash-shar'i, n'oyo yenna ayawukanye ku nnamula entuufu ey'amateeka g'obusiraamu. Kasita tubeera nga tumukoowodde agaanye nga tetulina busobozi busobola kumujja ku kikolwa ekyo namaanyi, kubanga bwe tuba nga tulina gavumenti nga ya busiraamu ne tulaba omuntu ng'alina ekikolwa kyakola nga kikyamu nga kimenya amateeka g'obusiraamu, n'akoowoolwa okuleka ekikolwa ekyo n'akigaanirako, omuntu oyo gavumenti biba ya busiraamu ekkirizibwa okumukwata n'amaanyi nemuteeka mu kkomera nemussaako kajjogijjogi w'ebibonerezo paka lwanaleka ekikolwa, naddala senga abeera ng'akoppwako. Mu ngeri eyo bwe kiba nga tuli banafu nga tetusobola musajja oyo kumugambako, naye ng'agenda akola ebikolwa ebivubaganya obusiraamu, ayawukanye ku mateeka ag'obusiraamu, ne bw'abeera akyeyita musiraamu, tukkirizibwa okumuteeka mu dduwa ne tugamba nti Allah oyo musajja mukwateko. Obujulizi twabujjawa? Twabujja mu kigambo ky'owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yagamba omusajja okuliisa omukono ogwa ddyo aleke okuliisa omukono ogwa kkono. Omusajja n'agamba nti sisobola, yagamba la astati'i, sisobola kuliisa mukono gwa ddyo, nze namanyira kuliisa gwa kkono. Nabbi n'amugamba nti la stata'ata, togenda kusobola. Omusajja oyo ekyamuleetera ekyo kyali kibuli, kwekuza. Kakati omusajja Allah n'amugongobaza omukono n'ataddamu gusitula. Kakati insha Allah batugamba ba ahlul ilmi nti n'omuntu afaanana bw'atyo tukkirizibwa okumusabira. Mu ngeri endala ne tugamba nti okutuusa ne bw'aba musiraamu munno yennyini nga yakulyazaamaanyizza n'akukolako ekikolwa eky'obulyazaamaanyi, okkirizibwa okumuteeka mu dduwa n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'amukwatako ng'amubonereza. Omwo nno bannange tujjamu ki nti bannange mwewale okugenda nga munakuwaza abantu, mwegendereze nnyo bannange. Ebigambo bya Nabbi yagamba nti ittaqillaha haythu ma kunt, yagamba nti nno mu hadithi niwe ekigambo ekigamba nti wa khaliqi nnasa bi khulqin hasan. Bw'obanga okolagana ne bantu banno, kolagana nabo mu mpisa ezisinga okubeera ennungi. Bw'oba oyogera nabo tobaduulira, tobavuma, tobakinaggukirako. Osobola okwogera okukola ekintu omusajja omusiraamu oba omukyala omusiraamu n'abeera ng'obusobozi bwokka bw'alina okukwesasuza kukuteeka mu dduwa kukwasa Allah tabaraka wa ta'ala,
naddala senga abeeranga munafu. Nabbi yagamba nti hadithi egamba nti nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti mbabuulireyo ku bantu Allah bagenda okuwejjana. Nabbi n'agamba nti no kullu da'ifi mutada'afi law aqsamu ala Allahi la abarrahu. Buli muntu yenna abeeranga munafu, bw'amala okubeeranga munafu ate n'ayongera okunafuyizibwa law aqsama ala Allahi la abarra, nga senga abeera awanise n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala, Allah asobola okumwanukula. Kakati abooluganda insha Allah ta'ala twalaba nti okutuusanga ne bw'aba musiraamu nga yakulyazaamaanyiza okkiriza okumuteeka mu dduwa. Twakijja mu hadithi ya Jabir ibn Samura radiyallahu anhu agamba shaka ahlul Kufa Sa'd ibn Abi Waqqas. Abo basajja baali be Kufa ne bajje wa Umar nga beemulugunya ku sahabe gwe bayitanga Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Ekimu ku bye baamwogerako ekyasinga okumuluma, baamwogerako nti tamanyi kusaala. Subhanallah, sahaba wa Nabbi Muhammad okumanya nga abantu baakala amaaso, tamanyi kusaala. Kakati Umar bw'amuyita amubuuza, sahabi atendera Umar swala gy'asaala, n'amugamba nti eswala gy'olaba gy'ensaaza abasiraamu nagisoma ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Umar yakola ki? Fa'azalahu wasta'amala alayhim. Kati Umar n'amugjayo n'abeera nga balondera omukulembeze omulala, naye abatannakikola n'asooka atuma abantu, n'atuma imma yatuma rajulan aw rijalan, okuba nti yatuma omusajja omu oba abasajja bangi, abasajja abo bagende nga babuuza Sa'd ono embeera ye eri etya. Nabagamba nti ekyafo kigamba nti falam yada'a masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan. Abasajja abo tebayita ku muzikiti gonna okujjako nga babuuza abantu baamu ku Sa'd ibn Abi Waqqas engeri ye gye yeeyisaamu, ne batamwogerako okujjako bamwogerangako birungi. Hatta dakhala masjidan, okutuusa lwe bayingira omuzikiti ogw'ekika ky'Ababani Absin. Kati basengamu omuvubuka bamuyitanga Usama ibn Qatada. Bwe bamusangayo omuvubuka oyo yabagamba fa inna Sa'adan la yasiru bisariya. Yali ategeeza ki mu kigambo ekyo? Kino tudda mbuzi insha Allah ta'ala sobole okumaliriza omusomo kubanga tegwaggwayo gugwe insha Allah ta'ala. Kati omusajja ono yagamba yawa ensonga 3. Yagamba nti Sa'd nze kyemwogerako Ibn Abi Waqqas takyasindika bikwekweto bya Busiraamu, yarira kisinga yatuula talina kyakola kyonna. Ekyo kimu. N'agamba ekyokubiri nti omusajja oyo Sa'd wala ya'dilu fil qadiyya, bw'abeera alamula teyenkanyankanya amakulu, alamula mu ngeri yakwekubiira. N'agamba ekyasembayo nti omusajja oyo Sa'd bw'wabaawo kyonna ekifunyiddwa wala yuqassimu bisawiya, amakulu ebintu bino emali ebeereze tajenkanyankanya ng'agigabanya. Oluvannyuma lwa byonna bwe baleeta amawulire ewa Umaru radiyallahu anhu ne boogera ebigambo ebyo, Sa'd yagamba nti amma wallahi la ad'uwanna bithalathin. Yagamba nti sigenda kwongerako kigambo kyonna. Omuvubuka oyo ngenda kumusabira edduwa 3. Yagamba nti Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Watu edduwa 3. Yagamba nti Katonda wange omuddu oyo bwe kibanga mukunjogerako ebigambo ebyo, kadhiban ng'alimba, qama riya'an wa sum'atan agendereddemu kumulaba na kumuwulira, fa atil umrahu, Allah nkusaba omuwangazi, obuwangazi buwanvuwe, abeere n'obuwangazi nga buwanvu si kyokka, wa atil faqrahu, obeerengo obwavu bw'obuwangazi amakulu abeere musajja mwavulunkutu talina kayina si kyokka. Naga nti wa aridhu lilfitani, Allah nkusaba obeerengo okugamba ng'omulaga. Yali ategeeza ki? Nti omufule mukaba abeeraawo nga ye abakyala kyekizibu kyekimuli ku mutwe. Ekigambo ne kiggwa, ekiseera kyatuuka, Sa'd ibn Abi Waqqas n'afa. Bwe yafa omusajja ono n'abeerawo okutuusa Jabir ibn Samra yagamba fa ana ra'aytu ba'du qad saqata hajibahu,
yagamba nti namulaba omusajja oyo kumanya yawangala namulabanga ebikooweekoowe bye nga bigudde ala ainaihi minal kibad nga bigudde kwegamba obukooweekoowe bwawanvuwa ne bubikka amaaso olw'okulwawo emyaka emingi oluvannyuma lwa byonna bwe yayitanga ku muwala yenna nga amukwatako omusajja ono yali musiraamu teyali mukafiiri naye yali azaamaanya omusajja omusiraamu n'amusabira edduwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agyanukula. Kati bannange tuteekwa okubeera abeegendereza nga tukolagana ne bantu bannaffe. Osobola okuyisa obubi omusiraamu nga talina kyakukolera n'akuteeka mu dduwa ne kikusikirako ebizibu ebitaggwa n'obonaabona embeera n'ekulemerako nga oyina omusiraamu gwe wali azaamaanya n'akuteeka mu dduwa Allah yanalikuwa ekyokulabirako. Mulembe gwa Haruna Rashid alayhi rahmatullah waliwo omukuba maseeka abaawangaliranga mu ofiisi y'omukulembeze kubanga bamaseeka bakadde bafa abakulembeze abo abakulembera babeeranga ne bamaseeka ababeera we bali mubuuza kina kwegamba okuyamba ku mukulembeze obutakola nsobi. Sheekh oyo yalina mukyala we nga bafumbye emyaka mingi nga tebalina mukozi waka. Kati mukyala wa seeka yalina mukwano gwe kyava ajja olunaku olumu nga banyumyamu yamusanga mukaseeka alina emirimu gy'akola kino ng'emirimu gyawaka bigibeera. Kyava amugamba omukyalo oyo mukwano gwa mukaseeka nti naye gwe mukaseeka omulamba seeka awangaalira mu lubiri lwa mukulembeze kitegeeza nti ensimbi azifuna n'obulwayo n'akawala akakozi akakuyamba ku mirimu egyawaka gwe mukaseeka omulamba. Ng'emyaka gyonna seeka gy'amaze ne mukyala we tamulabanga mu kigambo kyonna nti omukyala yeeganyiza omulimu mirimu gyawaka. Kati sheekh akoma bwe yakomawo asanga omukyala atuuse ku mbeera baayinanga ekiramuso kyabwe kyebeera musanga nakyo. Kati seeka bw'akiramusa omukyala teyamuddamu kigambo kyonna n'asirika ekiraga nti anyiize. Kakati seeka amubuuza nti kiki? Omukyala nga tanyega. Omukyala bw'asirika seeka n'amuddiŋŋana. Omukyala kyava amugamba nti nkooye emirimu. Buli budde ne mbonaabona n'emirimu nga ndi mukaseeka. Seeka awangaalira mu lubiri lw'omukulembeze nkooye emirimu njagala kunfunira mukozi. Seeka n'amanya nti kirabika waliwo eyamuyingizaamu olugambo. Hadithi ya Nabbi egamba laisa minna man khabbaba. Ekigambo khabbubu kitegeeza ebintu bibiri nga bagamba ba ulama. Kitegeezaamu omuntu okujja n'asigulamuko omusajja n'amujja mu maka ge n'amutwala mu ngeri endala. Kitegeeza okuleeta ebigambo ebitali birungi n'obiteeka mu mukazi omufumbo n'enniya ey'okwonoona amaka gaabwe. Kati Nabbi agamba laisa minna tabeera wa muffe oyo yenna asigulamuko omusajja oba si kyo oyo yenna ayingiza muko omusajja ebigambo ebitali birungi. Kati sheekhe mukyala we bw'amusaba omukozi yamanya nti waliwo omuntu eyayingiza olugambo mu maka ga seeka olugenza okwonoona amaka ge. Omukyala we n'atuuka okumusaba omukozi n'atuuka n'okumulaga feesi gy'atamulagangako ebbanga lye bamaze mu bufumbo. Kye bagamba nti Allahumma Katonda wange man afsada zawjati oyo yenna ayonoonya omukyala wange n'amuteekamu empisa embi Katonda wange nkusaba omuzibe amaaso. Nekigwa bwe kigwa omukyala oli mukaseeka eyaleeta ebigambo ewa mukaseeka tewaayitanga nnaku bbiri okujjako nga zeeke wa mukaseeka. Kakati mukaseeka amulinda olunaku olwasooka teyajja, olwokubiri teyajja, olwokusatu teyajja. Kati ku lwokuna agenda omulaba amusiŋŋaana atambulira kaggo amubuuza nti wabaaki? Nti munnange ojjukira omusana guli gwe najja ewo? Nti naamu. Enkeera obudde bugenda okukyanga amaaso gazibye. Mukasheekhe kyava amugamba nti munnange kirabika seeka yakusomedde edduwa Allah n'agyanukula. Ojjukira ekigambo kye waŋŋambye nti seeka nfunira omukozi? Ekigambo nakitadde mu nkola seeka n'anyiiga. N'empulira seeka ng'asaba nti Katonda wange oyo yenna ayonoonya amaka gange nkusaba omuzibe amaaso. N'amugamba tukoze tugende ewa seeka tumusabe akusonyiwe. Ne bajja ewa sheekhe kyala n'amunnyonnyola. Sheekhe n'amusabira Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'amuddiza amaaso. Yali musiraamu.
ekyo kitegeeza nti omuntu yenna senga oyingiridde amaka ga munno nota ekyo kyali bwe kityo ku mukazi yaleeta ebigambo ewa seeka ne bigezaako okwonoona amaka bwe kiri kitya ku muntu adda k'omusiraamu n'otandika okumusekeeterera kyova olaba nga bantu bangi muwangaalira mbizibu muliko edduwa z'abaganda bammwe abasiraamu kati kikyamu ekyo kitegeeza kyabo Luganda nti n'edduwa yennyini omusiraamu gy'asabidde musiraamu munne ng'ono asabye yali azaamaanyiziddwa gwe basabidde nga yali azaamaanyiza kobeere musiraamu edduwa Allah tabaraka wa ta'ala ajyanukula kati wa khaliqi nnaasa bikhulqin hasan bwato byagamba nabbi timukolaganenga bulungi ne bantu bannamwe tembali azaamaanya ekigambo ekisembayo ku mulembe gwa Maharani ibn al-Hakam bamuyita Marwan ibn al-Hakam waliwo omukyalo omu yajje w'omukulembeze n'awaaba omusango ng'ayina sahabi gwawaabira radiyallahu anhu yamuwaabira sahabi bamuyitanga Sa'id ibn Zayd kati omukyalo ono yali ava mu kika ky'aba Aus oba Uwais byonna Aus oba Uwais kati wadaati annahu akhadha shay'an min ardiha omukyalo ono najje wa Marwan ibn al-Hakam ng'awaabira sahabi ono gwe bayita Sa'id ibn Zayd ng'amuwaabira nti yakyusi amakulu nti yayingiddeko mu ttaka lye bibaawo abantu batira nnyo kaayana bintu ebyo by'ettaka yanyingiridde kati omuwala ono ajje wa Marwan ibn al-Hakam ye mukulembeze w'abasiraamu mu Madiina n'awaabira sahabi nti oyo omusajja yayingidde mu ttaka lyange Marwan ayita Sa'id bw'amuyita amugamba nti owange omukyala akuwaabidde nti wabbye ettaka lye wayingidde mu ttaka lye waliyingiridde Saidu kyava agamba nti ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min rasulillah yamugamba nti nze nga bwondaba nsobola okukwata ku ttaka lye wadde katono bwe kati oluvannyuma lw'okubaako ne kye nnawulira mu mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku kigambo ekikwatagana ku ttaka kubana byagamba ti la'ana Allahu man awa muhdithan bwatuuka waasagamba ti la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard Allah yakolimira oyo akyusa ekikondo ky'ettaka amakulu n'okyusa oluwanyi omanyi nti mukoma wano kakati gwe n'okyusa n'oyingira ewa munno yagamba Nabi Muhammad oliko la'ana kati sahabi agamba Sa'id nti nze nkwate ku ttaka ly'omukyalo oyo oluvannyuma lw'okubanga nawulira omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayina gyogera ku muntu akutte ku ttaka ly'omuntu Marwan amugamba nti wawulira nabbi agamba atya namga sami'tu rasulallah nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti man akhadha shiburan min al-ardi dhuluman tuwiqahu ila sab'i ardina yagamba toyo ombaka yagamba toyo yenna akwata oluta lw'ettaka amakulu n'ojja n'olyazaamaanya n'oyingira mu ttaka lya munno shiburan ng'okimanyi nti obba mubbe yagamba Nabi Muhammad nti ettaka eryo ligenda kumuteekwamu abeere nga akkirira nalyo okutuuka wansi ku ntobo y'ensi sab'a ardina ng'ali mu jahannam kakati sahabi agamba nti nze nkwate ku ttaka ly'omukyalo oyo nga nawulira nti nabbi agamba nti man akhadha shibra min al-ardi zulma tuwiqahu ila sab'i ardina yamugamba nti sinza kukikola era omukyalo oyo andyazaamaanyiza nze mmenye etteeka ly'obusiraamu nga ddala nkimanyi nti omubaka yakigaana kino kikwata ku bavubuka abatandise okufuna ku ilmu bagenda ne badda ku bantu bannaabwe ne batandika okuboogerako ebintu ebinene wamaa dhalika ng'omusajja ono gwayogerako ekintu kyamwogerako omusajja ono nnamula yakyakimanyi n'akikwata n'akimussaako kati Saidu agamba nti nze nkwate ku ttaka ly'omukyalo oyo nga nina hadisi ya nabbi gye mmanyi nti ekyo ekigaana
ngana begama ti man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila 7 ardina jamgama tisobola. Qala Marwan kyaba gamba la as'aluka bayinatan ba'da hadha, sinza kusaba bujulizi amakuru, sinza kubuza nti walitwala oba tewalitwala oluvannyuma lw'okuleeta hadithi ya nabbi eraga nti omanyi hukumu y'omuntu atutte ettaka ly'omuntu obulyaza amaanyi. Faqala Sa'idu kyava agamba Allahumma, Katonda wange Allah, in kanati kadhiba, bwe kibanga omuwala oyo ekigambo kiyanjogeddeko nti nabbi ettaka lye nga yakyogedde alimba, fa'ami basaraha, Katonda wange nkusaba omuziba amaaso aleme kuddamu kulaba. Ono mukyala si mukafiiri. Akabonero akalaga nti yali musiraamu kwe kukwata omusango n'aguleeta mu kkooti y'obusiraamu, si mukafiiri. Sahabi agamba nti in kanati kadhiba, bwe kibanga omuwala oyo alimba, yantemeredde embugenderevu ng'alimba, fa'ami basaraha, kusaba Allah omuziba amaaso, waqtuluha fi ardiha, Allah nkusaba omuttire mu ttaka lye afiire. Kigambo sikyakusaba ate erinnya lyange njogerako ate ebigambo ebitali bituufu. Abantu bangi boogera ku bannaabwe ebigambo ebikyamu. Kati waliwo abavubuka bano bambega bagenda ne baripootinga amawulire amafu ku bannaabwe, ne bakwata omusiraamu ne bakuba ne batulugunya ne basiba ku bigambo byo. Omusajja oyo ogenda kumuddawa. Omusajja oyo edduwa yonna gy'asaba Allah asobola obugitekwanuukulira wano, naye ng'ogenda kugiraba wa intwala zaman. Ono omuwala yayogera ekigambo n'atambula n'agenda, kiwedde naye ng'aliko edduwa. Yagamba nti Allah nkusaba omuziba amaaso, bw'otuukanga okumutta omuttire mu ttaka lye. Qaala fama maatat hatta dhahaba basaruha, omuwala oyo teyafa okujjako Allah tabaraka wa ta'ala yasooka kumujjako maaso ne gagenda, nasigala nga takyalaba amaaso Allah gamujjeko. Duwa yali azaamanya omusiraamu, yamwogerako ekigambo, yamwonoona musajja mukulu, musajja sahabi wa nabbi Muhammad omwonoonye. Erinnya ogenda kulizaawo otya okumuteekako ekigambo ky'okubba abantu bangi, mwogera ku bannammwe ebigambo nga binene, nge ekigambo kino ky'omwogeddeko togenda kusobola kukuŋŋaanya bantu kubagamba nti bannange tekyali kituufu, ne basigala nga bamulabira mu kifaananyi eky'omuntu omukyamu naye nga tekyali kituufu. Bw'asaba edduwa Allah ajanukula tabaraka wa ta'ala. Wa bayna hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hafrati famatat, edduwa Allah azanukudde. Kati omukyala yali alambula ettaka lye, atambula ali mu ttaka lye, wallahi n'agwa mu kinyamu yafiire. Edduwa Allah ajanukudde tabaraka wa ta'ala. Kati bannange tubasaba insha Allahu ta'ala nti mukimanye nti edduwa y'omuntu ali azaamaanyiziddwa Allah ajanukula. Allah ajanukula. Abantu bonna abalina amaanyi mwewala okulyaza amaanyi abanafu. Omusajja ono omunafu oba omukyala ono omunafu, edduwa gy'anaasaba Allah ajja kujanukula tabaraka wa ta'ala. Bw'anabeera nga ajanukudde ejja kukukosa. Edduwa esobola okukukosa n'etuuka ne ku baana bo nga baulama bwe batugamba. Edduwa esobola okukukosa n'etuuka ne ku baana bo. Omusajja singa obeera omulyaza amaanyiza. Kati insha Allahu ta'ala tuteeka okufaayo. Ekyandeese ensonga zino zonna abooluganda kwe kubalaga nti tukkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu okusabira omuntu yenna atulyazaamaanyizza. Omuntu yenna alyazaamaanyiziddwa bw'obanga tosobola kweggyako bulyazaamaanyi, nga toyina asobola kukulwanirira kuggyako bulyazaamaanyi, wanika emikono ewa Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukwanukula. Naye bagamba nti abasiraamu mwewala okulyazaamaanyi abasiraamu bannammwe. Osobola okwogera ekigambo ku musajja, omusajja ne kimuluma mbulyazaamaanyi, n'ateeka emikono ewa Allah, Allah n'ayanukula. Kino kizingiramu abakyala abagenda mu maka g'abannammwe
omukyala agumidde embwavu bwa bbaawe, agumidde mukazi gwe bawangaalidde emyaka, amanyi nti eno embeera Allah mwe yatussa, agumidde mu nnaku ya bbaawe we bali bakola obufubo bwa ngeri ya busiraamu, n'ogenda mu maka g'omusajja n'otandika okuteekamu ebigambo, munnange ng'olina obulamu osobola okubeera wano, nze olusinza kubeerawo, n'olwaza omutima gw'omukyala n'akeera enkyanga amakaaga atandise okugabuusabuusa, mwabadde awangaalidde. Abakyala abasinga obungi batta amaka g'abannaabwe. Okirabe nti sheekhe omukyala oli yajja mu maka ge n'atandika okufukuutira mukyala w'ebigambo, omukyala n'atandika okubanja omukozi gw'abadde tasaba ebbanga lyonna. Sheekhe yasaba edduwa, Allah n'aziwa omukyala amaaso. Kati sheekhe omukyala yamanya ekizibu kye n'agenda ewa sheekhe, sheekhe n'amusabira edduwa, Allah n'amuddiza amaaso. Naye gwe osobola okubanga gw'oli azaamaanyizza, tojja kusobola kugenda gy'ali n'owangaala n'ekizibu. Kati muteekwa insha Allahu ta'ala okwegendereza n'okumanya engeri gye muteekeddwa okubanga muwangaala ne bantu bannammwe. Toli azaamaanya musiraamu nakikolwa wadde na kigambo, naddala nga munaku insha Allahu ta'ala. Ebigambo bino abooluganda ebadde takmila, kubadde kujjuliza ogwali omusomo gwakulembera insha Allahu ta'ala, naye nga sigwe musomo ogwaliro insha Allahu ta'ala mugumanyi. Tubeera twogera ku basahaba, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atugasa n'ebigambo ebyo. Tugambye nti insha Allah okulyazaamaanyizibwa, Allah ayingira mu kusaba kw'omuntu yenna alyazaamaanyiziddwa. Allah akuyingiramu mu bwangu, Allah akuyingiramu mu bwangu, kubanga Allah yagamba nti ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Baddu bange nti nze Allah wamwe nezizaako obulyazaamaanyi, kati obulyazaamaanyi obwo nembufulanga bwazizibwa wakati wammwe, fala tadhalamu, temulyazaamaanyagananga. Kati Allah ekintu kyezizaako n'atugaana okukikola, kasita okiteeka ku muntu munno, omulyazaamaanyiza na kikolwa, omulyazaamaanyiza na kigambo, munnanga omuddu oyo senga asaba edduwa, Allah tabaraka wa ta'ala ajanukula. Ebyo ebigambo twabisaako omutwe ogugamba nti bano abasajja abakufaaro abatubonyabonya abateekako obulyazaamaanyi obutagambika, eddagala libirimu lyokka kubateeka mu dduwa. Bwe kibanga Allah yanukudde edduwa, omusiraamu gyasabidde musiraamu munne, Allah janukula olw'okubanga alyazaamaanyiziddwa, ng'omusiraamu yamulyazaamaanya, edduwa Allah n'ajanukula butereevu. Bwe kiri kitya ng'ate omusiraamu alyazaamaanyiziddwa omukafiiri, kati omusiraamu ono n'ateeka emikono waggulu, kiba kitegeeza insha Allahu ta'ala nti Allah tabaraka wa ta'ala okulajana kwe n'okuwanjaga kwe Allah ajja kutulamu era abeere nga amutakkuluzaako obulyazaamaanyi obwo. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.